Banange msituke tutambule. Mje tusabeko. In a moment like this, we need to pray. We need to thank God for whatever has happened. Ate nechirala, we need to repent. Ndowooza tusabeko. Twetaaga okusabako. For only those who are interested, oba toyagala kusaba konaffe, it's okay. It's for all of us. Even the Muslims can join and we pray. Taata omusumba omulungi, nsooka okwebaza olwa buli kinoomu ali kweno life, olwa buli muntu yenna yina waali mu nsi eno ng'alaba live eno Mukama. Kwebaza olw'obulamu bw'owadde buli maid yenna waali na buli muntu yenna waali ng'abadde anyoleddwa Mukama. Tusooka okwebaza olw'obulamu bwe Mukama Bakabaka Taata Kabaka Bakabaka. Ku ddakiika eno essaawa eno Mukama nzija mu maaso go Mukama Bakabaka Taata nga twenenya olw'obutali butuukirivu bwaffe, nga twenenya olw'obutali butuukirivu bwa all the mates bonna abali mu nsi z'Abawarabu Mukama. Taata njagala okwenenya Mukama Taata, tusaasire era otusonyiwe Mukama Taata, tusobezza Mukama Bakabaka Taata, otusaasire Mukama. Nenenya ku lw'abo bonna abawala Mukama abakola mu biyumba Mukama Bakabaka Taata, basaasire era obasonyiwe byonna ebibasobako, byonna ebigenda obubi, byonna ebibakola bitajja Mukama Taata Kabaka Bakabaka. Taata Kabaka Bakabaka kyenvazija mu maaso Mukama Bakabaka Taata nga mpongayo buli maid yenna waali mu nnyumba y'Omuwarabu Mukama, muwonga musaayi gwa Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu Kabaka Bakabaka, na buli maid yenna waali Kabaka Bakabaka, mubikkako omusaayi gwa Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu Mukama Bakabaka, ng'ana endwadde, ng'ana buli kimu, simanya stroke Mukama Bakabaka, nzigaana mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Bayibuli egamba tetwaweebwa mwoyo wa kutya Mukama Bakabaka, tetugenda kutya Mukama, yadde akasamba tuko yadde kino ekituusewo Mukama Bakabaka tekigenda kututwala, tekirina we kitugenda tutwala Mukama Bakabaka Taata. Tuguddemu enkikwe Mukama, sitaani ye anenyeza emitima gyaffe Mukama, naye tukkiriza Kabaka Bakabaka nti gwe Katonda yatonda eggulu n'ensi, okutali mpagi Mukama Bakabaka, n'otonda eggulu n'ensi Mukama Bakabaka nga tekuli nsonda Kabaka Bakabaka Taata, gwe Katonda yakeera enkya Mukama, n'owa abawala bonna emirimu Mukama Taata, gwe Katonda yakeera ku makya Mukama n'obalinnyisa ennyonyi, abamu ku bo nga mu bika byabwe be basoose okulinnya ku nnyonyi Mukama Bakabaka Taata. Taata Kabaka Bakabaka, gwe Katonda gwe wennyini omu gw'ogenda obbakuumira wonna gye bakola Mukama Bakabaka Taata. Taata Kabaka Bakabaka, kyenva nkoola omwoyo Mukama Bakabaka Taata, mwoyo mutukuvu Mukama Taata, oke ku buli muwala yenna ali mu kiyumba Mukama Bakabaka, omulungamye mu buli kimu kyakola Mukama Bakabaka. Nkoola obulamu Mukama Bakabaka Taata, nkoola obulamu eri buli muwala yenna akola mu nnyumba y'Omuwarabu Mukama Bakabaka Taata, babeere balamu Kabaka Bakabaka Taata. Kabaka Bakabaka, ng'ana endwadde Kabaka Bakabaka, ng'ana obutabanguko ne babosi baabwe Kabaka Bakabaka, kyenva ng'ana Mukama Bakabaka na buli situation yonna eyinza okugaana omuwala okukola Mukama, njigaana mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu Kabaka Bakabaka. Taata bano abaana bonna gwe wabatonda Mukama, era bwe wamala obbatonda Mukama Taata, Bayibuli egamba watumanya nga tetunnaba yadde okutondebwa mu mbuto z'abannyaffe Kabaka Bakabaka Taata, ekitegeeza nti wabamanya era Mukama Bakabaka n'omanya nti balirinya ennyonyi Mukama Bakabaka Taata. Taata Kabaka Bakabaka obawadde essanyu Mukama, abamu n'obajja mu famire zaabwe nga basoose okulinnya ennyonyi Mukama, tusaba Katonda w'amaanyi essanyu eryo libeererewo ddala, lubeerera mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Essanyu ly'obawadde, akamwenyumwenyu k'obawadde Mukama Taata, tugaana enteekateeka za sitaani okubaggyako smiles ze balina ku feesi zaabwe Kabaka Bakabaka. Taata Kabaka Bakabaka, ng'ana na buli ntegeka ya sitaani, buli ntegeka y'omulabe sitaani Kabaka Bakabaka gy'abadde ategekedde abawala bano bonna Mukama Bakabaka, njigaana mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu Kabaka Bakabaka Taata. Mukama Taata, nzigalawo oluyimba Mukama Bakabaka Taata, oluyimba olw'abawala okufiira mu maka g'Abawarabu Mukama Taata, olwo oluyimba Mukama ndusiimulawo mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu Kabaka Bakabaka. Abawala bava mu maka gaabwe kujja
kukola si kufiira mu mayumba. Taata Kabaka Abakabaka oluyimba olw'ennaku Mukama Abakabaka taata kyenva nkola Mukama taata. Taata jangu osangule na buli zziga lyonna Mukama taata. Buli muntu yenna waali Mukama Abakabaka anyoledde era akabi Kabaka Abakabaka taata kyenva nkola Mukama. Jangu osangule emitima Mukama Abakabaka. Jangu osangule amaziga ku mitima gy'abantu Mukama Abakabaka. Taata Kabaka Abakabaka kyenva mpongayo famire y'ono omuwala Mukama Abakabaka taata. Maama we taata we omwana we Mukama bakojjaabe basengabe omwami we Mukama Abakabaka taata mbawonga amaaso go Mukama Abakabaka gweka amanyi kye bawulira Mukama taata. Mukama Katonda w'amaanyi nkusaba obagumye Mukama Abakabaka. Taata nze nali nfiiriddwa ku mwana manyi obulumi bw'omwana Mukama. Mukama kyenva mpongayo maama we Mukama Abakabaka taata. Omunyige ebiwundu ku mutima Mukama Abakabaka taata. Mukama omunyige Mukama Abakabaka. Tewali muntu yenna ayinza tegeera kyayita musaawe no Mukama Abakabaka ne gwe Katonda yekka gwe Katonda wekka gw'osobola okitegeera Kabaka Abakabaka. Taata Kabaka Abakabaka kyenva neeyongera okwola bamalayika abakuumi Mukama okukuuma na buli muwala yenna akola mu nnyumba y'Omuwarabu Mukama. Nkoola entiisa ya Katonda Mukama Abakabaka. Buli muwala akola mu nnyumba y'Omuwarabu Kabaka Abakabaka abeereko entiisa ya Katonda Kabaka Abakabaka. Omuwarabu ne bw'alowooza kukola ki Mukama ne bw'aba alowoozezza kumukola ki Mukama abeerengako entiisa ya Katonda Kabaka Abakabaka taata. Taata Kabaka Abakabaka ffe abawala bonna abakola mu biyumba Mukama taata balekerawo okufa Mukama Abakabaka tebagenda kuddamu kufa mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Numbagana omwoyo gw'okufa omwoyo gwa walumbe Mukama Abakabaka taata. Taata mbigaana mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Na buli simanya malogo simanya abasigale waka baloga Mukama Abakabaka. Teriddo Bayibuli egamba teriddogo eri Isirayiri Mukama Abakabaka taata. Ngaana na buli ddogo lyonna buli mwana yenna ku buli muntu yenna ayima Uganda n'asindika eddogo ku mwana yenna akola mu nnyumba Mukama Abakabaka taata. Kyenva nkusabira Mukama Abakabaka taata. Ngaana buli ddogo lyonna mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu kubanga tewali kisinga maanyi ga Katonda Mukama. Gwe Katonda gwe tusinze yatonda eggulu n'ensi okutali mpagi Mukama. Tewali yadde eddogo lyonna erisobola okusala mu maaso go Mukama Abakabaka. Gwe kennyini gwe Katonda gwe nsabye Mukama Abakabaka taata. Nsabye nga nzikiriza mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu nsabye. Amiina. Banaye ababadde mu live eno mwebale kubeerawo banna. Mukama abawa omukisa. Otherwise tweyongere okuguma byebyo. Amen. Banaye mwebale kubeerawo mu live eno mwebale kujja kusabako naffe Mukama Abakabaka kubanga mu biseera nga bino we need to pray always. Kibaddewo naye Mukama atuyambye affe abakyaliwo tuweebeddwa akakisa okulaba nga tusobola okudda mu maaso ga Katonda ne twenenya. Twebaza Katonda olw'ekyo ky'oba olaba tweyongera okusabira famire y'omwana oyo egume kubanga kano akaseera ka kazigizigi. Lwaki ngamba tubasabire bagume nnyo kubanga omwana oyo yakola vidiyo n'asiibula famire ye. Kimanyi nti ako ka vidiyo katuuse dda. Their hearts are so broken right now. So we need to keep praying for them. Bane mwebale kubeerawo mwenna abasobodde okubeerawo Mukama abawa omukisa. Tewali bingi nnyo nze bye mbadde mbagamba. It was just a prayer moment. If you feel like you're blessed, you can share this video in another group. I'm not going to delete it. Rero sigenda deleting eno video. Yeah, you can share it with other groups. Otherwise, thank you. Oba mbaleke ndowooze ngambe bye kama abakuumi. Sikiriza mbasiibule. Ndya kamere siri